power in 1986. We are a different generation. Kibalama is Museveni and Museveni is stupid. Kubanga ye muntu amaze ebbanga lyonna nga ayagala okusiriwaza bannayuganda. Ye obukugu bwe buli mu kusiriwaza bannayuganda. Kusiriwaza bannayuganda ku ssente zaabwe, kusiriwaza bannayuganda ku bulamu bwabwe, kusiriwaza bannayuganda ku bukulembeze bwabwe. Ye ebbanga lyonna libadde lya kusiriwaza. Ekirooto kya Museveni eky'entiisa yakifuna mu 2017 nga Uganda ezuukuse ne leeta Kyagulanyi Robert Sentamu bwe yali talinaako kakwate. Paka olwaleero agenda kusula mu birooto by'entiisa ebyo okutuusa bwe tuli mu maamulamu eyo Entebbe gy'amaze ebbanga ng'alowooza nti yekka bwe bagitondera ng'era alowooza nti yansikirano. Kati kiri gy'ali okwesatisfyinga muli tukya twakitanga escapism. Osobola okunywa n'otamiirikuka ng'oli mu magye kubanga olowooza nti bw'otamiirikuka tebagenda kukubuuza bya operation Sujja. Naye bw'ozuukuka ng'otamidde nga kukuweddeko era tukubuuza. NUP eringa taakirambula asanga kidaala. Ekiwala kye beegombanga gwe bw'otakikwana ogenda okudda nga bataddewo weema nti ekiwala ekiweema ze bataddeawo nti baakiwasadda. Taakirambula asanga kidaala. Temutusiriwalirako. Ugambe generation gye yasangawo kati ekyuse. Omugigi guno si gwa kusiriwaza. Guno omugigi si gwa kusiriwaza. Togenda kutusiriwaza na buntuntu butonotono bwe butyo. Nti olw'okubanga yalowooza nti asobola okusettinga pace. Ffe tugoberere, we don't follow your pace. Tetukyagoberera timetable yo. Timetable gye twagoberere ya Museveni yali yakalulu nga 14 January. Kati timetable gye tuliko yaffe. Ffe tumanyi ddira onaavaako, ffe tumanyi butya bw'onaavaako, ffe tumanyi butya bwe tugenda okunga bannayuganda. Naye kyenkusuubiza lekera okusiriwalira ku bannayuganda. Abampuliriza oyo ye Wayiswa Mufumbiro, oyo ye Wayiswa Alex Mufumbiro, oyo ye Deputy Spokesperson w'ekibiina kya National Unity Platform, oyo ye Wayiswa Alex Mufumbiro, Deputy oba amyuka omwogezi w'ekibiina. Akukwebya ebigambo byennyini mbadde sagala kuddamu bigambo bya mukulu Sky Soldier olabawo naye mbadde sagala kuddamu bigambo bya mukulu Sky Soldier ngenda muwayo eddakiika 2 akkaatirize ekyo kyennyini amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Platform mu Luzungu ne mu Luganda. Sky Soldier mu ddakiika 2 agenda kubeera abitugamba. Wayiswa abadde ategeeza kikuba Sky Soldier ebyo bintu kati abimanyiiko. Kale sebo. Yes. Bali kwa Mukulembeze ku Facebook, YouTube channel ke Mukulembeze mu subscribing ama following. First of all, omusajja omuzungu omuyagamba stupid people never learn from history. Stupid people never learn from history. Abantu abasirusiru tebasobola kuyiga mu byayita ba mu history. Yes. Kati Kibalama nze mwita drunkard Kibalama. Drunkard. Kibalama yomu yasoka navo nakola guni mu Daily Monitor mu Nairo Post byonna mu NBS mu website zenjawulo z'amawulire nagamba state coach to lie against President Robert Kyagulanyi Sentamu. Yomu navona ne bifaananyi ne bivaayo nga bamuwadde omwenge nga bamutiisatiisa bakutadde ku meeza nayogera ebigambo nga atamidde nga tabyekakasa era bebamuwadde amakirenda ageebasa abamu bagayita caliform ne bagamba ne batimbatimba birangi nga kalange ezaffe ne bateekako umbrella zaabwe ne bawandikako ebigambo ate umbrella ebadde nnema ne bafojinga amawulire ne bagamba nti ekyo ekibiina bwe bakyeddiza dda naye nga byonna bikola lyomu. Ekizibu kya Uganda kiri ekimu kiri kisikayi bagambye ekizibu kya Uganda kiri Museveni ne bayekera banne ne basiruwaza bannayuganda era be basiru. Museveni is stupid naye kankikattirize nga Wayiswa bwakyogedde. Linda kwagambye otya? Museveni is stupid. Yes. Musiru mu buyabuya mumba tutu. Kati no nkikiwedde
bine bigambo ngenda sobola okubyogera mu kooti waba bakuyise bana bampise kubanga bogamba ndi ekigambo kibi waliwo abagamba sky nawe tomuyisa mu maaso bwati omusajja mukulu bwaba ng'ebigambo byenjogera bibi lwaki akosa kibalama kooti yebegenda okunnamula lwaki akosa kibalama asiroza bannayuganda mu byenfuna asiroza bannayuganda mu byobugagga asiroza bannayuganda mu byensula asiroza bannayuganda mu byokusoma kw'abaana baabwe asiroza bannayuganda ku future y'abaana baabwe bonna bonna be bazadde agizingamidde olw'obubuyabuya bwe n'obusiru bwe ebigambo ebyo ngenda byogera nga muntu temukooti yonna nga muntu tewa ensonga njagala okwogerako nfunye platform kati eyogerako n'okwogera ku nsonga nyingi zigenda maaso mu ggwanga nalabye waliwo ensonga ya bebekulu oyo mbalisagala tumuwa platform ate situogere kuono munamagye gwempulidde babika ekyo tuminako obuzibu munamagye gwe babise munange esala ye eriki esala yange nze ngenda kusoma matayo akanyirako 10 mpaka 5 kagamba nti mukama yaleeta era yajjawo nti taka mutaka vumuvu twava mutaka tugenda okudda mu vu yakuyimbira yakayimba kamu yagamba nti police has the right to shoot and kill you. The statement ngikyusiza Museveni have the right to shoot and poison you nange gwe ngikyusiza should I repeat again wangana yagamba should I repeat again Museveni has the right to shoot and poison you ekwana yali ku press conference gana woli poison you musonga eyo bwoba beera binensi gye tubeeramu buno obulamu bw'ensi planet earth tuli bagenyi twagendako ka vacation twagendako ka holiday ne ka holiday nokamalamu emyaka 5 nokamalamu emyaka 6 nga bagendeyo mu ka holiday okitegeera kati naffe tuli eno mu nsi twajjanga mu ka holiday kati bwobeera mu nsi munani tolina kweyisa nti wamaanyi toli wa kitalo kubanga teri muntu azaalibwa nti minister teri muntu azaalibwa nti president olelabeko gwe bazala nga ayambadde engoye buli azaalibwa ali naked buli azaalibwa ensi nemuwa kati amaanyi abantu abakuwadde amaanyi oba ne bakutuusa bakutuusa ate teweeraba nti goli w'amaanyi ffenna tufaanagana ffenna tuli kyekimu ffenna tuli bannayuganda kweyisa nti goli wakami ndoozi omulaba agivuze eggulo nakulabyeko egundi ekawempe nyonyola abantu mu dakiika emu nabadde kawempe olunaku lwajjo bacouncillors aba national platform abalina omutima guli ogwa struggle ogwagaliza ensi yaabwe omutima guli ogugamba okufana obutanyagwa ye president waffe Museveni tatawangulangako wabula ate nga bwomanyi state oba muyise Museveni yakozesa baani abo mu buyabuya omusajja omu yagamba Martin Luther oppressed people can use oppressed people to oppress you nti dictator can use oppressed people to oppress you nti omuntu anyigirizibwa nakyemalira sokozesa omuntu anyigirizibwa okunyigiriza ate gwe kati nti atuteekamu abantu atukokingamu abantu nti kambalage kati nga meeya wammwe asobola bakikokingamu nga meeya wammwe n'alya natema ettooke ngaye meeya wammwe kubanga jjukira mweba mugenda kugamba anti twagala kulwanirira bannayuganda ngena abatembe kugeza nti twagala ku Monday tuveeyo tusitandinge n'abatembe twekolemu embeera kati meeya ye ng'atuzayo message bw'abanga nga ye state ye yamugula abagamba bannange kye mukola bano baagala kuteekawo mbeera bagateekawo mbeera mulete jafanga mulete iso fuso taso miso wiso kaso bazirete kaso ngiso ago waso paso pisa pax zonna ne bazijjayo security organization zonna ze balina bo kye baakola omanye bano abasajja babuyabuya bawumba tutu omanyi omuntu ng'owumba ettuutu olabe tutu nga lizogamba enkuba evaawa yabeera mu buyabuya muwumba tutu munange obusiru bwa mirundi mingi waliwo ababuyabuya waliwo kafejjere waliwo bugali alabishi waliwo bakaŋŋaŋa ne wabeera bakadingo kati bakaŋŋaŋa bwe bakwatagana kati bakaŋŋaŋa bw'osangira amafulanga sabbuuni bw'osangiramu bamawumawuli beriyoni omwo mw'osangira bakatolu iru bw'amatuka bw'osangira bambonye mw'osangira wenyini ababuyabuya kati waliwo